Yes man, ETV Uganda, World XP representing. Yaman, mwena babera ku ETV Uganda, baniriza baganda bange. Yes, amawulire ge tulinawo. Ebya fresh kid. Bambi. Nange negomba DJ Arch oba Manuela. Bambi, yes, we togeranga fresh kid. The world's youngest DJ Arch okuva South Africa avuddeyo nakkiriza nga bwagenda collaboratinga naye bagenda kola naye collabo bino tubadde tusinga biraba mu bazungu DJ Khalid nga collaboratinga n'abayimbi abalala none Uganda ibadde bitandise okujja Felix Stewart ne Roger balina oluyimba ne Rema balina oluyimba ne Saha so ebintu bwe bityo so basically Fresh Kid ne DJ Arch bagenda collaboratinga bagenda kikwasaganya babenga bawaayo Africa ekintu kisinga okuba ekyemulembe. Fresh Kid azayogererwa bingi, minister yamuganako n'okuyimba agamba omwana muto alina kubeera ku ssomero wabula management ye enfunda nnyingi egezezzaako okusisinkana ab'obuyinza emabega kawo basisinkanako minister ne basisinkanako permanent secretary wa ministry ekola ku kikola ky'abantu bazi bakola entesaganya nnyingi nga bagala omwana asigale ng'ali mu muzannyo guno. Kigambibwa nti Fresh Kid management ya DJ Arch yakkiriza okola ne Fresh Kid collabo. Kino kitegeeza ki eri omuyimbi Fresh Kid nti platform nnene ey'okutuuka ku international stage from nowhere najja kikuba Katonda n'abeera n'omukisa very soon agenda US enyonyi esooka gy'alinnya egenda mutwala United States ekitegeera si mu Africa si Kenya si Mombasa si Zanzibar but the young boy is going to US so congratulations to all the management of Fresh Kid. Yes, mwebale kujjayo omwana ne mumuleeta ne mutulaga yes ne Katonda naye n'abakwatirako buli kimu nekibanga kikutambula bulungi. Kino kitegeeza nti okufuuka owakabi si kya myaka ndowooza okufuuka owakabi kitwala factors nnyingi kitegeera abantu bangi abandifuusa abakabi naye olumu abazadde babalemesa olumu resources abamu abazadde balowooza nti okusoma weewaawo kwe kuyinza okutuusa omwana wo ku kyayagala naye ng'ate ne talanta kintu kikulu singa omuzadde oba weewaddeyo nomanya nti omwana wange asobola sports omwana wange asobola kino omwana wange asobola kino novaayo n'okikola kisobola omutuusa gy'oyagala so right now buli muzadde yegomba Fresh Kid buli ayeyo ng'olina omwana wo at least oyagala omwana wo abeereko nga Fresh Kid the new kid on the block okitegeera buli muzadde ng'oli muzadde you really agree with me bw'oba omuzadde nti Fresh Kid yes ku myaka gye alina kyakoze okola erinnya si kyangu kwejja emyaka emite nnyo ate nga emikisa gyeyongedde okweyongera nti asobola n'okukikuba n'akisussaawo wano ku level twadde tumumanyidde twadde tulowooza ajja kikuba wano Uganda abamu ne bagamba ajja kugwa ajja kukka ajja kukola bw'ati but God has been with this young man okitegeera ndowooza I think ebintu ebimu bikolebwa like okuproving aba critics nti no bye bakola tebijja kusoboka oyo byakola ajja yimba yakayimba kamwagwe naye nga I think Katonda akozesezza omwana ono abeere nti amutuusa ku ebyo abantu abamu bye batasuubira nti ku myaka gye asobola okubituukako. Alaba ETV Uganda osobola okuteekawo comment yo bw'oba oli mupya bambi kindly subscribe to our YouTube channel just nyiga akade nyiga subscription button subscribe then onyige subscription button obeere ng'ofuna buli kipe kyonna kye tuteekayo. Mbagala nnyo baganda bange World XP representing.